kikakatako mwannyinaze omulungi okubeera ng'ogondera omusajja eyakujja mu maka ga muzaddewo, eyakujja mu maka g'abazaddebo, buvunaanyizibwa bw'olina okugondera omusajja. Tuleme kubeera mu bufumbo, tuddire amateeka ensi mwe tuli olw'okuba gaawa abakyala eddembe, gaawa abakyala freedom, gaawa abakyala omwenkanonkano, ne weerabira Allah kye yakwasa. Buvunaanyizibwa bwo. Bwe tuba tuli mu maka temubeera mwenkanonkano. Walaysa dhakaru kal untha. Allah teyatondako musajja n'amwenkanyankanya na mukyala mu bintu byonna, kabibe bya busika, kabibe bulamu obwensi bwe tutambuliramu, okujjako ebyo Allah bye yatwenkanyankanya mu kukola ibaada, nti bwe kuba kusaddaaka omusajja asaddaaka n'omukyala asaddaaka. Naye tewali mwenkanonkano mu maka. Omwenkanonkano gwonoonya amaka gaffe abakyala. Oyagala olagire awaka, oyagala ofuge omusajja, omusajja bw'akugambako towulira. Kikkakatako okubeera ng'ogondera baawo, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ne Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ebyo baabikwasa buvunaanyizibwa bwabo. Olaba Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yagamba nti idha sallatil mar'atu khamsaha, senga omukyala asaala esswala ze ttaano zaateekeddwa okusaala olunaku, wasaamat shahraha, n'asiiba omwezi ogwa Ramadani n'agumaliriza, wa ta'ati zawjaha, kyenjagaddemu, n'agondera bba, wa hasanat farjaha, n'akuuma n'ensa ze, n'ateejaajamya mu haramu, dakhalat aljanna min ay abwabin sha'at, agenda kuyingira ejjana mu miryango gyonna egy'ejjana gy'ali bayagadde. Ekigambo ky'okugondera abasajja mu kitwale nti kikulu, kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam akirambika bulungi, era bakyala ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam baali bagonvu eri Nabbi. Ekyo Allah yakitukwasa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atuuka n'oga nti mba kubanga nalinayo ekitonde kyonna kyendagira okuvunnamira omuntu, n'aliragidde omukyala okubeera nga avunnamira bba lwa kitiibwa. Ekyo Allah kye yasukkulumya ku baami. Lwakuba abaami ennaku zino ebitiibwa Allah bye yabakwasa ne bibasukkulumya ku bakyala, mwabisuula. Temukyayagala kulabira abakyala, mwagala abakyala babalabirire. Nga bwe tulaba olwaleero abavubuka naddala ewaffe ne Uganda, oli nadda ku TV n'anoonya abakyala abamuwasa, n'anoonya omukyala amulabirire. Kati oluusi ogenda okulaba ng'omukyala gundi y'okugondera omwami ng'alaba teriiwo, ng'alaba ekitiibwa ekyo tekijja, yakulabirira ate oyagala akugondere. So tubeere nga tumanya nti wa mimma awjaba Allah au awjabahu Rasulu sallallahu alaihi wasallam min alwajibat, kwe kubeera nti ogondera baawo, ngera Allah batugaa nti arrijalu qawwamuna ala nisa bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaku min amwalihim. Ebyo kabikakasa okubeera ng'ogondera omusajja. Allah yabibakakasaako abasajja, mugondere, tekina kye kikujjako. Gondera omusajjawo, obeere ng'omubuliriza kyagamba, buvunaanyizibwa bwo.